basana banyabo wewe recommending discipline wewe recommending discipline yes amazaku yingira mu house amazaku yingira mu house ije kabembaka kwa kola yes kwa MPs bageza mwanilisa yes kama kwa semeya weza sake people power! Our power! People power! Our power! People power! Our power! People tegeza basebo ne banyabo ti NUP yali egenda okubeera political wing eya people power. Kitegeeza nti ne NUP yali ntono ku people power. People power kitegeeza mwe amanyi g'abantu, mwe abali mu NUP, mwe abalala atali mu NUP atalina na kibiina naye nga weetamwa Dembeera ereeteddwa Museveni era mbu oyagala eveewo. However, okulembera eggwanga kuba tetwajja kujjawo buzi Museveni. Twajja nze gwe mulaba najja ne kulembera timu tujje Museveni ze nkikwatemu. Nengo kikola ekyo basebo ne banyabo mwina okubeera organized entity. Era nga amateeka ga Uganda gagamba tuli mu multi party. So kyekibiina kya NUP basebo ne banyabo. Tetwakiteekawo kulwanagana na bibiina birala, tetwakiteekawo kudiflate ngo bakendeeza nsonga y'amaanyi g'abantu. Era abakulembeze bonna abali bagenda okusimbawo baba bwe twali tugenda okusimbawo abali bagenda okukiikirira amaanyi g'abantu twabaleetera mu kibiina ekyo. Ne tekyategeeza nti tukomaawo, tekyategeeza nti kikoma ku bakulembeze abo bokka. Bino lwaki mbibagamba basebo ne banyabo? Mbibagamba nti newankubadde ekibiina kya NUP kigenda mu maaso n'okula n'okugaziwa, tetuvanga ku mulamwa gw'amaanyi g'abantu. N'olw'ensonga eyo baganda baffe mwena nga tubaaniriza abavudde mu DP, abavudde mu NRM, abavudde mu CP n'abalala, tubategeeza nti number 1 sife ekibiina kya byobufuzi ekya bulijjo. Ffe tutuplaningangako okubeera nti naffe tuli opposition political party. Ffe twajja byakujjawo jjajja bye tuliko. Era ng'ekibiina kya ANC nti omulama gwakyo gwali gwa kukomya bufuzi bw'abakabulu abazungu abaali babanyigiriza. Omulamwa gwaffe gwa kukomya bufuzi bwa Museveni obunyigiriza bannayuganda. Ensonga ey'okubiri gye njagala okwogerako basebo ne banyabo abatwegaseeko, bino ebibiina ebirala si balabe baffe. Aba FDC si balabe baffe, aba CP si balabe baffe, aba Jema si balabe baffe, aba ANT si balabe baffe n'ebibiina ebirala. Mulabe waffe ye Museveni n'abo abamuntembeeta. Nkiddamu mulabe waffe ye Museveni n'abo abamutembeeta. In fact n'aba NRM si balabe baffe kuba nabo banyigirizibwa. So tubabuulira bulijjo era nziramu okyogera basebo ne banyabo nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye nga binafuya era nga byogera ettafaali ku mulamwa gwe tuliko ogw'okusuula kigavumenti kya Museveni ekibbye bannayuganda. Oyo aba munnaffe oba ali mu FDC oba ali mu CP oba aliwa ne bw'aba wa NRM naye ng'olaba anafuya obubbi obwa gavumenti ya Museveni, oyo aba mukwano gwaffe era mumbeereremu era mumuwulirize. Wadde wa kibiina ki? Ate ekirala omuntu yenna kabeere nga ayambadde nga ffe naye ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye nga biyamba Museveni, oyo mulabe waffe, mulabe w'abantu. Ekyo nga kimaze basebo ne banyabo, mujja kwebuuza nti kati ki ekiddako olw'abaganda baffe wano twegattako ne byonna bye tukola. Nzize nga mbagamba nti tuli ku lwaffe. Twagenda mu kulonda kwa 2021 era twabagamba nga tetugenze mu kulonda kuno kubanga tusuubira Museveni okutulangirira mu ddembe. No, byabakama mukozi we. Ekitongole ekikulira ebyokulonda si kye kikola emirimu, magye ge gagikola. Okulonda kuli mu mikono gy'amagye. Mutabani wa Museveni akulira amagye
yakulira okuwamba abantu n'obatemula. So twagenda mu kulonda nga bwe tugenda mu bintu ebirala byonna nga twagala kulabisa Museveni okumwambula twakumala kyekiddako. Muze mulaba byonna bye tukola n'okwetoola amawanga gye tutambulira. Museveni yali smart nnyo, yali mugezi nnyo nga yalimbalimba amawanga gonna agavugirira Uganda eyimiriddewo ku ssente ze beewola nga bazeewola mu linnya lyo n'ery'omwana wo nga mugenda zisasula paka ku muzzukulu nakana. So ne bwe mulaba tugenda okwetoola ensi yonna tusala misuwa gya Museveni egimufiidinga, era nyina essanyu okubategeeza titumulabisiza yonna. Mwakoma ddi okulaba Museveni ng'agenze mu Amerika? Mwakoma ddi okulaba Museveni ng'agenze e Bulaaya? Mu nsi nnyingi eyo atyayo kuba bw'agendayo we bamulabirako ebajjeeke. Naye tekimala. Ng'ebyo bigenda mu maaso, nammwe mulina ekyokukola basebo ne bannyabo, nammwe mulina omulimu ogw'okukola. N'olw'ensonga eyo nga tugenda mu maaso, njagala obategeeza era omwogezi waffe akyogeddeko. Bangi nnyo badde beemulugunya bala mugenda mu kulonda ne mugenda e Kayunga, abantu ne balonda wakati mu fuje eringi amajeje lekakola, abantu ne bawangula. Ne Museveni najja n'abagamba wadde muwangudde nze njagala ono, era ne balangirira. Kati bannayuganda bagenze beebuuza nti abaffe okulonda sitole ki? Tugenze Kayunga, bino bye bakoze. Tugenze Omoro, bino bye bakoze. Tugenze Soroti, era bye bakoze. Tubategeeza basebo ne bannyabo nti nga bwe mwaze mulaba tusikana ne banaffe twogeranyemu, kuba tumanyi nti abasibe okulwanirira luzira libabbula ly'amagezi. Ne tukkaanya nti ne bwe tuba tugenze mu kulonda tetugenda genda mu kulonda, tetugenze genda mu kulonda Museveni atulangirire, nedda. Era basebo ne bannyabo njagala obategeeza nti enjiri yaffe egenda kukyukamu. Tetukyagenda bugenzi mu kulonda nti tugenze kulonda batulangirire mbu tuwangudde. Ne baba balangiridde owaffe kati tebikyatulya, kubanga ne balangirira MP oba meeya oba ani talina njawulo gy'agenda kukola nga Museveni akyatufuukikinaddeko. Kale nno buli bwe tugenda mu kulonda tugende mu kulonda okwo nga tumanyi tukugenzeemu ku lwa ggwanga lyonna. Ate kyali kibaddewo, twagenda mu kulonda wano okw'Ekyaddondo ne kwalinga okuli e Kawempe, kwalinga okuli eggulu, kwalinga okuli e Masaka. Buli kulonda kwonna ebeere Manduso. Bwe twagenda mu kulonda Arua, kwali Arua eri, naye ebyaliwo embeera temwagirabe yaliwo basebo ne bannyabo. Museveni ye mwetegeka okukola buli kya buswavu. Kyenjagala obbasaba temutuula temunindirira nti Museveni wanakola ekyobuswavu olwo mufuuyire firimbi mwagala yawulire. Njagala buli omu akitwale firimbi yafuuyirwa dda, era njagala ebeere ng'evuga mu matuugo. Meseji gye tubawa basebo ne bannyabo nti obudde bwatuuka dda, mwekolemu omulimu yonna gye muli, mwe ng'abantu basebo ne bannyabo. Kuno okulonda oba embeera yonna kirina kuteeka buteesi mu action pact, naye olina okubeera ng'obadde olikola. Olina okuba ng'obadde okola ki? Njagala obategeeza nti tumaze ebbanga nga tubagamba nti mulilayinga ku bakulembeze bokka, kuba abantu abayisimbye abeesize ba politician mulabe kyebaze babakola, mulabe kyebaze babakola basebo ne bannyabo. Mujjukira twalina omukyala wano ng'ayogera nnyo nga wakabinyo ffena nga tumwagala, Betty Kamya, era nga yeefula nti ayogerera ennyo federo enagwa n'ekibiina bakiyita Uganda Federal Alliance. Museveni yamugula. Kati ebigambo byeyayogera nga takyayagala na kuwulira muntu ng'abyogera. Tebeze yakomaawo. Juzi tubadde n'omu ku bamaama bange ow'ekitiibwa Ssebuggwawo nga ye deputy president wa FDC wano mu Buganda. Akatayi tekasala.
nga naye bamuguze. Kitegeeza nti muba musigadde ku lwammwe mwenga mmwe. Bw'obanga gwali osuubira okujjukiza nti enjala ekuluma oba okyalina essuubi. Tetwakomaawo bassebo ne bannyabo. Omanyi wabaddengawo enjogera nti abantu abalyamu abantu olukwe be Baganda, era nga bakitwambaza munnange nti Abaganda bali bankwe. Nezireeta Amongi mukyala wa Kena, UPC n'agitunda. Tezakomaawo nezireeta Maama Mabira n'agitunda. Tezikomyawo n'agenda n'agula Mao. President wa kibiina abaffe bonna Baganda. Abaganda beeyo nga balina enkwe nabo. So njagala bategeeza nti si ggwanga limu si kibiina kimu. Yagula aba UPC, n'agula aba FDC, n'agula aba DP. Muba mukyali awo. Njagala bategeeza nammwe mennyini aba NUP. In fact ne wano wennyini we tuli bassebo ne bannyabo. Kino si kye kitebe kyaffe. Si kye kitebe kya NUP kino. Eno constituency akiikirira wa kibiina ki. Naye amanyi nti ekitebe kyaffe kiri wano. Kale nno bassebo ne bannyabo, njagala obategeeza nze nyina endowooza nti abantu ba ghetto mutegeera, era nyina endowooza nti byemba ndaba nammwe mubiraba. Nabo muyinza okukwata mubiraba naye nga mubirenge. Kale nno temulinda nganze kubagamba nti ono abatunze mukole bwe muti. Omuntu yenna ali ebigambo bye, omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye ng'olaba bisapotinga nakyemalira, oyo goba toninda kubulira mulundi mulala. Maliriza bassebo ne bannyabo nga mbategeeza nti luno olutalo lwe tulimu si just lwa bibiina. Tweorganizinga ng'aba NUP, twekolamu omulimu ng'aba NUP. Naye oluvannyuma lwa byonna bassebo ne bannyabo, obuyinza mmwe mu buyina. Obuyinza mmwe mu buyina. Museveni agenda Nambiro, agenda style ya Libya, agenda style ya Sudani, agenda style ya Egypt, agenda style ya Sudani, agenda style ya Sri Lanka. Abaffe mutuuseewa ku style eyo, mutuuseewa. Kati ogwo mulimu ngubawa buli omu beera mukulembeze, buli omu kunga munno. Ate gw'olaba nga nsolima totulinda kujja kubulira kyakkola. Tukiririza musajja gwe bayita Nelson Mandela, ze yasinga oku inspiringa ye ne mukyala we Winnie Mandela. Ne waliwo ekiseera abaana b'omuddugavu e South Africa bwe baatuuka nga balaba nti gwe otulabisayo omuzungu nga tobeera mufe. Igwe gwobeera wano ng'olaba batta abaana b'abaddugavu, babalumisa embwa, babakubisa amasannyalaze, nga tegwogenda ne bakuwayo buccola abazungu. Njagala mugende mukole okunoonyereza. Ffe abasoma ebyafaayo nja bategeeza nti aba South Africa ku mulundi ogwo balina enkola gye bayita necklace. Balina enkola gye bayita necklace, era batuyigiriza nti oyo abeera mu mmwe naye nga balyamu olukwe nga kolera omulabe aba mubi nnyo okusinga omulabe, era bwe muba mwejjako gwe mulina okusookako. Mukama abampeera omukisa. Still about the sellouts, we've had sellouts from every formation. Had sellouts from the FDC, the Betty Kamias, the Mama Mabiras of this world, and so many people are laughing at FDC until they took from DP. From UPC. We're laughing at UPC. Now they've fished out the president of the Democratic Party. And that is not enough, because we are aware that there are those, even in NUP, working with the dictator. We are telling you that the power is with you. Don't put your trust in the politicians, put your trust in yourself.
Don't wait for the politicians to lead you, because chances are some politicians are going to mislead you. Nobody is going to tell you about your pain. You feel it. Rise up and act. Finally, and very, very finally, I want to tell you that we support protests. Tuwagira okwekalakasa. Banakyemalira ekibatwala kwekalakasa mu ddembe. Tebabatiisanga Museveni ensonga lwaki atta abantu. Ensonga lwaki batirimbula abantu 18, 19, 22 kubanga yali alabira ddala agenda. Temulekeranga otasobola tutta ffenna. Buli watayo abamu ku ffe ne tupowa. Olwo aba ayongera kwenyweza. Ajja kutusiba bangi. Bangi bajja batta naye ajja genda. So bwe mbanga mutandise temuddirizanga. Our power katika tufune ekifaananyi. Our spokesperson, the deputy, member of parliament, councillors, the speaker, about LC5, by mayor, councillors, when LC3, by Nyabo, never sebo. Obutaba mulyaza amaanyi munzikirize nsooke mpite Mr. President nkolese abasajja abakoze omulimu guno n'abakyala abakunze mu Laba style. Omanyi obusajja obwo tubusinza amagezi. Ennaku zino bajjukira leeti nti bwetuli. Mukimanye tugenda bakubanga tebategedde. Kampite ba chairperson of mobilization aba district ya Kampala ne Uganda. Kunga Uganda kunga tase nga bakulembeddwa omukulu Ssemugoma muliwa kunga America kunga tugenda California. Kimala DJ kimala ababadde baagala Uganda okujjeddiza mugireke Kyagulanyi yagisobola maama. Sebo awachimira town council yetira Kasimba nganze walukaka Mathias. Yes tugenda maaso naye ng'ambajukiza ti president Mahausi mwali twanirize president muyimirira bwenna tumwanirize nga we muwuuma ayingidde president. Yes tugende maaso n'akalulu okwaniriza president. Tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda mpya tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde
tuliyamba Lengule, tulivimba mu Uganda empya. People power, our power, NUP, Lutalo ye mama. Omanyi obusajja bw'ekyeffu butera okujja ne muyimirirawo nakati weebuli. Butera okujja ne buli mala wiiki namba. Sebo twagala okwebaza olw'okuyimirirawo mu nsonga ezo. Kunga Kyagulanyi kunga. Mukama wange Sebo kkiriza nkutegeeze. Nze neesimbawo ku tiketi ya Democratic Party era nze nkyagirina. Kabula kata Emmanuel Serunjojo muwangule. Naye olw'okuba tulina abakulembeze mu Democratic Party abali atoti this way, atoti that way. Abo baatuleetera obuzibu kyobola bango olwaleero twagwa. Mukama wange Sebo kkiriza nkutegeeze nti Kawempe yonna eweddeyo. Bw'ondabanga nga nzize wano mu DP Kawempe nze mbadde nsigaddeyo. Era kati wano mu Kawempe tewakyali wa DP. Nzize ne ttiimu yonna ab'e Kawempe muwanike emikono wano abakyuse. Mukama wange Sebo nze n'okwawukanako n'abazze olwaleero nakimanyirawo. Kasita twagenda ne ŋŋamba nti tuli mu DP. Nobati Mawo tosobola kwesimbawo. Tulina amaanyi amapya geegatteko ne tugamba nti bw'oba osuubira okwesimbawo tubuulire tuleme kwesimbawo tugende tuwagire Kyagulanyi. N'agamba sigenda kujja. Tuba tuli awo mu nomination nga tulaba emmotoka ze tutamanyi gye zaava eza kiragala ng'omusajja yeesimbyewo. Nali wa DP naye kino njagala mu kamera mundabe nalonda Kyagulanyi Robert. Mazima. Abo nze we nabuukira ng'omugezi ne mmanya nti bw'obeera mu kutulya nga bakuwalula nejjako ekituli bw'otabuukira mu kituli ekyo kufuluma omanya kati mubiri gwe gugenda. Abaaye twabuuse. Kunga NUP kunga. Mukama wange ffe tuzze kwongera ku kibiina. Eriyo abantu abayingira ekibiina nga ayagala ekibiina kye kiba kimwongerako. Nze nzize kwongera ku kibiina. Njagala nkozesa obwongo bwange bwe nnina amagezi gange nyongere ku kibiina. Sizze kusaba kifo kya kwesimbawo. Wabula nzize nga nkakasa nti kye twagala kye kinene. Okuba amakoona amangi n'okasuka siroyini nga nnyingi tekikuwanguza mupiira. Goolo tugimanyi, twagala mwami Museveni atuweemu. Ekyo kye kikuleese awo ewali goolo era wensabira bannange bulijjo okyogera. Ffe buno obufu obutono tetubutunulamu. Twagala ekifo kimu kiri ekinene ffenna abali wano tugenda kufuna emirimu. Nabwekyo Mukama wange kkiriza mpere mu maaso go okuva na leero ngenda kuweereza kibiina kya National Unity Platform. Ate Mukama wange olina omukisa eri ku siteholo gye tuli ebitundu 99 buli 100 wa NUP. Nze personal assistant wa road mayor w'ekibuga Kampala. Era okujja kwange wano nasanyuse nnyo olukuŋŋaana olwabadde ku Afrikana bwe nalabye nga tutandise okugatta amaanyi. Njagala kukakasa ku magezi gange n'amaanyi gange ogenda kufuuka pulezidenti w'eggwanga. Kaka tukwate ekibuga tukinyweze. Bemupi mukwate palamenti muginyweze. Bakansala mukwate ebifo byammwe mubinyweze. Nammwe bannamawulire mwebereremu okubuusa eggwanga titwetaaga Robert Kyagulanyi ku bukulembeze bw'eggwanga. Ebigambo byange olw'okuba nkakasa nti tuli bangi sijja kubiwanvuya Mukama wange saagala kweyogerako ng'erimba ejjebbi. Kyensobola okimanyi, kyensobola okukola okimanyi, ne bannange bonna bano bannasitwago bakimanyi. Era kati njagala kulaba mukulu wa Manuel ono tutuule tudizayininga Kawempe ne ttiimu ya NUP muno teri mulala